Ebya Kabaka wa Buganda okulinya presidential jet oba ennyonyi ya President Museveni byongedde okulanda Charles Peter Maziga Katikkiro wa Buganda abisirisiza songa ate omukyala Rema namakula akiikidde Fig Family Kensingo obuzibu buliwa bubuno songa ate ye Farida nakazibwe obadde okimanyi nti ali mu tabu kambi kutuuseeko sibye byokka nkuletedde omukyala Susan Makula ono nga ye mukyala bujingo munnange sibirungi sairizeyo atandise okuexposing obulamu bwe obwemabega abampita Vicky era nga nsinzira ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing ba mikwano nkusabye video jimpereka like bobanga tonaba kubeera ng'ogindayikingirako as usual tubeera proudly sponsored by Hajat Kalodo musomi wa dua ajja kuba kulombera edduwa y'ensonga singa onaaba oyinamu ebizibu ebyenjawulo akugamba ajja kuba kikumalira mukubire ku namba y'essimu gyolaba mu kabox akalimu ekitabo kya Quran esembyayo 067 ye Hajat Kalodo omusomi w'edduwa songa ate ye Biva Organic natural and healthy products basangibwa ku Access Building Rubaga Road genda bakujjanjabisa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe ery'omubiri gw'omunnange n'obulamu bwo okutwaliza awamu video gimpereddeka like tusobole okutandikirawo munnange ensonga za Katikkiro wa Buganda ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri okwosaako President Yoweri Kaguta Museveni anti olunaku olw'eggulo abagenze maaso ne babeera nga balumba Obuganda mungeri ki byatandise lunaku lwaggulo nga waliwo ekifaananyi ekitambula ku social media era nga abantu basakolingako nga balaga nti Kabaka wa Buganda yalinye ennyonyi ya President Museveni eyitibwa presidential jet era nga basinziddeawo ne batandika okubeera nga babungeesa ebigambo nti Kabaka wa Buganda ddala kituufu akolera President Museveni wabula bino gye byayongedde okugenda mu maaso n'okubeera nga bitambula Katikkiro wa Buganda tebyamuyisiza bulungi era bwatyo naaba nga avaayo akole clarification oba atanye olulimi Luganda lwangu atanye ensonga zino zibadde zigezaako okusaasaana oba okusaturatingira ku social media bwatyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Maziga yagambye nti Kabaka wa Buganda bambi teyalinnya presidential jet ku lunaku olwo yalinnya ennyonyi ekika kya KML era nga ye ennyonyi Kabaka gye yatambuliramu wabula teyatambulira mu presidential jet oba ennyonyi ya President Museveni ng'abasinga bwe babimanyi akaakano kankakuwe. Just for the record, however, when the Kabaka flew to Germany in August 2021, he did not fly by the presidential jet, but by KLM Airlines. Just for the record, however, eyo nga tuvuddeyo bo bafans b'omuyimbi Rema namakula bakiikidde Fig Family Kensingo okwosaako n'abategesi ba Zina Awards olw'okubeera nga munnange best fans team bagiwadde award eyo mukulu Fig Family ng'ate bo okusinziira ku reasoning yabo oba ensonga yaabwe gye bawa abagamba nti Rema namakula yakyasinze team ku social media kuno ne mu buntu oba kye tuyita ground nti Rema namakula tiimu ye nnene nnyo kirala Borizon gye bawa abagamba bwe badda ku social media era still ne balaba ennyimba ezikoze tiimu zizino nti Fig Family tebasobola vayo ne barecognizinga luyimba lwe nti luno lwe luyimba olwali lukikoze ne lukuweesa tiimu ekuweeseza ne award olunaku olw'eggulo wabula bo bagamba nti Rema namakula ye muyimbi alina tiimu eri strong ku social media kuno ne ku ground nti olaba afulumya audio just oluyimba nga terulina video ku YouTube ne lukuba 1 million viewers akitegeeza nti tiimu ye ebeera ekoze omulimu gw'amaanyi okumakinga sure nti oluyimba lwe alusaasaana ne lutuuka ku buli muntu awe lutuukira okubeera nga luviewingibwa emiliyoni namba so lwe lutalo oluli ku side zeeyo ate nga ye omukyala Susan Makula nono nga ye mukyala bujingo munnange ensonga ze ayongera okubeera nga azireeta mu lujjudde buli olukya jjukira nti ono obulamu bwe obusinga azenga abutegeeza abantu mpola indirectly takireta direct mu program emanyiddwa nga The Junction ngenebeera ku Soul TV olunaku olwaleero omukyalo ono avuddeyo n'abeera nga ayogera kuba X-ray nga ayogera ku kigambo Moroka ekigambo Moroka abadde nga akyogerako mu program eno nga alaga banne ne audience oba fans be nga bagamba nti okuvuga emmotoka tabirabidde wa Pastor Bujingo era
era mutemuddeyo ne mumwesibako ne mulowooza nti oba bino byalimu agenda kutuuka bamulangire nga Lwasa ne Angel Mboyo namujja mu kyalo nnyo yali tayina bulamu bwonna. Agambye nti no yesigwe mulundi gwo gwasoose okubeera nga avuga ku mmotoka, emmotoka zazitambuliramu ne ba ex bazzenga abeera nabo bazzenga bamuwa emmotoka. Mbu waliwo n'emmotoka emu gye bawa omukyalo ono Susan Makula ku mazaalibwa ge ng'ekirabo, bw'atyo n'agigaana olwansonga mbu omusajja yamuwa emmoroka eyo yali tamwagala oba yali si type ye nga tamuyina mbirooto bye. Ate era mu ngeri endala Susan Makula avuddeyo n'abeera nga alinako ex omu gwagamba mbu oyo gye yafiira tamanyi naye ebintu bye yali amukolera mbu ddala kituufu yali akola ki, yali abisiima era mbu n'emmoroka gye yasembayo okubeera nga amugulira ne type y'omusajja ono n'aginnyonnyola. Ngenda kuba nkuwa akatambike ye kennyini omwewulirireko nga akkaatiriza ensonga y'omusajja ono eyali looya yadde mbu teyali mugagga nnyo naye mbu nno omwana wattu yali amwagala ebitenkanika era nga tatoma ku buli kimu kye yali agenda maaso n'okumukolera. Wabula kyonna ekyabaawula nze naawe akatambika kano. I had a car before I met my man. Nainako emotoka gye nali nvuga. And before that, ex wange yali yangulirako emmotoka when we broke up negimudiza. Nainako experience emmotoka. Waliwo yampa emmotoka ku birthday ng'ekirabo before my man. So emmotoka tekyali kintu ekiyinza okuba. Siku exciting. It had to be something better. It doesn't excite me. Kagamba obirabye. Kajja kufuuyisa mu ssimu yo gwe dda. Kalina omuddo mugulinga laddu. So nainako wish list. I wish I could get this kind of man. But najja omusajja gwe nali ndowooza yasoma. I dated this foolish lawyer, so nga yasoma. Yes, was a lawyer. Foolish. It's her life, her choice. It was my life. Eyamudatinga gwe waliki wakakati omuntu twali basiru ati fembi twali ne mukama yatulabikira ati fembi twali basiru. Then what happened? Ate omusiru akwana omugezi era omusiru akwana musiru. So list yange ebimu yali abituukiriza. He had the height, was a lawyer, yali yevuga, of course si motoka nti yali awo nga ali okay nga amala. He was okay. Byonna tebyali mu character omanyi muntu asobola olimba nti bwenti naye nga si bwali. So yeyo list gye nagirako manyinze list emanyi obutastanding ekyuka esobola okyuka because God knows what we need. So that oba yafiira wa simanyi waliwo abamu entaana nga ziringa za Gaddafi tetulizimanya gye babaziika. Anti kakati abo booziika ate there are some other people nze kasitanziika ate era siziikula bafu. So nga ate ye omukyala Farida nakazibwe mukyala Bruno Ko mukwano gwa Bruno K ekyamukyala Bruno K tekiri yet confirmed but anytime from now atusobola okufunayo obubaka obukakasa omukwano gwabwe. Munnange amawulire getwakedde okubeera nga tufuna enkyayo lunaku olwaleero ku bimu ku biri kuyitingana ku social media abiraga nti omukyala ono ali mu tabu lwa nsonga laptop ayamuviiriddeko akabasa mbu gano nti okugababuulira kirabika temundaba nti ndi mugumu nina olungubaguba naye gano ndi mutiitiizi bannankambawe vidiyo bino ebigambibwa mbu yandibeeramu omukono gwa Viki oli mugumu naye sikakuwa bantu mawulire mweraba ngenda kuleeta vidiyo ennamba eyo